Enkya ya leero poliisi y'e Katwenge ekulembeddwamu DPC Echega Richard erinnyegere mu kwekalakasa kw'abatuuze mu Balaka mu ggombolola y'e Makindye bwe bakedde ne batandika okukuma ebipiira mu kkubo nga bagamba nti amasannyalaze gamaze wiiki 2 nga tegaliiko ekintu ekisannyalazizza emirimu gyabwe. Kyabadde akola tekiriiyo. Bakalakasa by'amasannyalaze babaganye babaawa amasannyalaze. Ene kubo abaana bayitawo, abaana basomero bayitawo. Motoka yitawo. Abavubuka batandise okukuma ebipiira mu luguudo wakati kyokka nga ebipiira wabaddewo Haji omu abadde abisendawo ng'agamba nti byonoona koolaasi. Kalakasize wano tekiyamba kati oba baagala kwekalakasa babeere bakuma ebipiira byabwe. Abaana bakalakase transform ennaku nga 3 ne bagireeta ne bagenda ne bagiteekako n'ebwatuka y'olwo ogenda kwekalakasa kate ne kubo ye bakalakase kubo wano bamala emyezi emeka tebakola nga tebeekalakasa. Akavuyo kano kasannyalazizza entambula y'ebidduka era nga waliwo n'omujasaze n'ababuuza ekigenda mu maaso n'atambula n'agenda. Abatuuze bategeezezza nti transformer yakuba era babaddewo bategeezezza bwe bati ku nsonga eno. Tulina emirimu gyaffe gifa kannaze ina library yange tekyakola ebintu ng'ebyo batuma amasannyalaze emirimu gyaffe gigende mu maaso. DPC Echega agambye nti okwekalakasa kimenya amateeka nti balina okutegeeza aba UMEME ne basalira wamu amagezi kubanga okwekalakasa konoona bwonoonyi era n'agamba nti bagenda kukwata oyo akulembeddemu okwekalakasa kuno. It spoils the road and the government has put a lot of money in this road. So why do we do that? So the residents, I don't want someone to take the law into his or her hands. Let's use the right channels of dialogue to solve problems. Poliisi efunye amazzi n'ezikiza ebipiira bye babadde bakumye n'ebitika ku kabanga lyayo. Mu ngeri y'emu UMEME ekoze ekikwekweto Wandegeya we bookera enkoko ne basanga nga babbirira amasannyalaze era nga wano babadde bagayisa mu ttaka ne bagateeka mu bimeeza olwo ne bagabirako bannaabwe. Balezete wayaringi yaabwe sisitimu yayo bakozesa kikoze bulungi nnyo UMEME nejja nesanga obukyamu obwo kugenda abantu wano bana fetini abakolerawo. Waya zigiddwayo era babadde bagabba olulabye ku ba UMEME ne badduka era wano nga tebasobodde kukwatako n'omu. Maneja wa UMEME Enankulabye Oputi Michael agambye nti abantu bano bagenda kukomawo babanoonyerezeeko ate baddemu bakole n'ekikwekweto ekirala ku bubbi bw'amasannyalaze. Era tufunye information ku byuma 13 ebiri wano Wandegeya ebyokya enkoko. Kuliko 3 byokka ebiyita mu mita byabyo ne byonna biyita mu mita ezo mu kebe ezo zolabye ziyita wansi. Tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza paka tulina okufuna abo bennyini abadde bakikola. Gambaya.